Muli mitya mikwano gyange bafani bange nze Alan Hendrick Paper Daddy Autagaga Mel. Yes aya kano ka video kayinza obutatambula basinga bayinza obutakalaba naye nsaba mwabakalabyeko mukasharinge mukatambuze kasobola otuuka eyo kwabo bekikwatako. Nja kwogera ku nsonga ya Alien Skin n'ensambya hospital. I have my personal experience. Sibyambu. This is a personal experience byelaitamu nze omuntu. Nina mukono gwange yafuna accident embi on a border ne muddusa ensambya ku ddwaliro erimu ensambya lyemutegedde mwenna. Yali bubi ng'okugulu kukyuse kutunudde mu opposite direction nga ali bubi nnyo. Netutuukawo ku reception. I had called a doctor. Waliwo yampa namba ya doctor w'ensambya nemukubirako n'angamba dduka bw'otuuka ku reception mpaayo nurse yenali ku reception njogereko naye era nange bwe nakola nga ne mukwano gwange ali mu mmotoka ne muddusa. Bwe twatuuka ku reception nempa omukyala yali ku reception nemugamba yogera n'ono nayogera n'omusawo doctor bwali budde bwa kiro ndowooza doctor nga anyuse. Nayogera naye batuwa ekitanda. Bwe bamala okwogera nasi n'angamba mu dakiika nga 2 awo n'angamba mbu tewali ki space naye mugira mulindako ngenda bafunira ki space admission. Netubeerawo ku reception nenga omusajja ali bubi ate nga yeetaaga first aid naye nga oli awo otunulira obanga ki kati netutuula nga ffenna emirembe gituweddeko after nga ali wali ka computer ke nga wanywa kayogati wanywa ku mazzi omukyala era oyo omukyala oba I think I can recall the face somewhere naye the treatment was very awkward and very bad. Not until after like an hour nga bwayetoloola biki naye nga sinategeera kikigenda mu maaso. Sikwe kukwata omulwadde waffe ne tumuddusa mu ddwaliro eddala some other hospital in Bukoto. So there is something lacking, so much lacking kuki era singa eri ebiseera era mwandiwulidde nti nze nakola something bad because when you have a patient. But now imagine for a brother nti kati balese omuntu mulamu ate mubanyumiza nti yafudde over negligence. There is a lot of negligence. So in a personal experience yange sivuddeyo lwa nti byambu oba mbu. Mukwano gwange we bamuyita ajja kulaba kano ka video bamuyita Derek era kati yatereera bamukolako operation. He's now fine, he's well. So me personally nina bias enene. So let this all go to amalwaliro gonna manene oba matono. He should caring ennyo to give these people first aid nga bakatuuka osegedde because tuyinza okusalira muganda waffe mbu yakola naye nga naye yali emotional. Some things are emotional. So all in all, that is my personal experience. Bagiyita mic test testing 1 2. So ndabye abangi nga babyogerako nengamba let me also give a testimony of what I saw with my own eyes. So ekigenda mu maaso nze nali nkirabyeko era naye ng'omuntu nkimanyiiko. So I want to say let's harmonize all this. Tuve mu byokunenenganya kino kiri batereeze bambi mutereeze. Don't always look out for kulowooza ku ssente first. So kulowooze ku bulamu bw'oyo omuntu. Esaya bebe ebyange Alan Hendrick Paper Daddy nina akayimba akapya bakayita Merry Christmas mukasange buli wamu platforms zonna streaming platforms. Video coming soon. Thank you so much.